بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atendebwa n'amatendo nga malungi era nga majjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba Oweekitiibwa Allah olubeerera assa okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah tumusaba atugabire obulungamu, atugabire okumutya, obwetoowaze, ate era atugabire n'obugagga obulungi. Ono mwalimu Shafiq Nuhu yalazeewo. Oyo mwe mulabaawo naye nze mutabani wange. Allah tumusaba abafuule abaana abalungi abalongoofu, ate abafuule ba mukisa oluvannyuma lwaffe. Oyinza okuba nga tomanyi, naye abo abaana prodakiti y'akasawo gye bava ne bajja e Namagoma mpaka ku senior 6. Olwaleero bali mu nsi nga naffe tukyalimu, ate nga abalala muffe Allah abaggyemu. Kale amasomero ago gatandikawo mu mwaka gwa 2022 mwetutandikira second primary. Nga nno tugulubye nammwe abantu abakulu nga mutufuukidde ekizibu. Miggo tujja kusoma, tetujja kusoma, wano temujja kusomerawo, wano tujja kusoma. N'ebirala weebityo byali bingi, nasallallahu alaafu wal afiya. Bimutugamba tetubitegeera, ffe twakula dda mutuveeko, ne tugamba nti omuntu amenyeka n'abantu abakulu ng'akoowa nnyo, oba oli awo atandiseewo essomero n'atandika n'abaana abato, oba oli awo asobola okubayigiriza enzikiriza entuufu, n'abasomesa obusiraamu bw'amanyi nti bwe butuukagana n'ekitabo kya Allah ne sunna, oba oli awo Allah n'abajjamu. Kwe kutandika primary eyo Kasawo, ne yatuwa ettaka eryo, yatuwa eka 10, naye miskini Allah naye yamujjulula. Alhaji Nuruddin naye Allah yamujjulula. Mu mwaka gwa 2006 primary eyo lwetuuka ku P7, ne tugaa nti abaana bano mulowooza tubatuusiza we twagala.
netugamba nti nedda tebannaba netufuna tugamba nti tugende mu maaso nabo Allah bw'aba atuwadde obusobozi. Allah n'atusaasira ne tufuna musajja mukulu Nuhu Nabwaga wali Namagoma, n'atuwa eka 2 ne tugamba nti tutandikewo secondary n'ekibiina kimu. Abaana abo ne bava Kasawo ne bajja Namagoma ne tugenda mu maaso ne secondary. Lwakigendererwa kyakufuna abantu bafaanagana ng'ono abadde wano. Walillahi alhamdu wal minna. Bwe tulaba nga olwaleero basobola okubaako ne kibasomesa, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawaffaqe ne ilmu egasa, abagase n'ebyo byabayigiriza nabyo, abongere okumanya n'okutegeera, n'ebigendererwa ebyo bisigale nga bituukirira mu masomero ago. Ebbanga ggwanvu inshaa rabbul Kaaba. Kale nno olwaliro bw'otunulanga ba Abdul Karim ba Abdul Hakim betwagendanga nabo ne tukola obwa senior porter, ebyokuzimba tetubimanyi naye twaweerezanga ne mukuba ebikalu. Abdul Hakim oyo yansanyusanga nnyo nga alina engeri gyakindikiramu ekkanzu n'aweereza obukalayi bw'omusenyu. Olwaleero bwe babanga abaana bwe batyo bafaanagana nga bali tebakyali mu nsi, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere okumanya ate abafuule ba mugaso eri obusiraamu n'abasiraamu. Tugenze ndowooza tukulaakula, ndaba ne katabandi kange wano ka Abdul Shakuru kaakano kano ke nabadde njogera ku kaago tola salaamu kaako ke bakayita Abdul Shakur ako nako bakazadde ndaba naye nako kasomye kati kamaze Salitha Thanawi awo ke bakutte ennamuŋŋoona salafu nga bali ku hafula, naye kaako bakatadde alhamdulillah nako weekali awo masha Allah. Kale nno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaana abo abayigiriza okumanya okugasa ate abagase nako ate abafuule ba mugaso eri obusiraamu. Mu biseera bitono nnyo baganda bange edduniya etawaana, edduniya etawaanya. Ndaba abavubuka bangi wano naye mukkirize mugaane edduniya emenya, adduniya taabu. Abakyala mukiwulidde? Namugwanya ngambye nti adduniya taabun, ensi etawaanya. Abawala abato, abavubuka abato mumanye ti adduniya taabun, edduniya emenya. Abantu abakulu Ahmada tomusange, obwenyini bw'edduniya taabu era mmwe mugiwuliddemukko. Abantu abakulu edduniya mugikola mutya? Mugiwuliddemukko, dduniya emenya. Laqad khalaqna al-insan fi kabadin. Allah yatonda omuntu ebbanga lyonna
nga ajja kubeera mu kumenyeka mu kutawaana. saimtu min takalifi lhaya, omutontomi omu yagamba nti pulira ndi mukoowu ku bisoomooza by'obulamu bw'ensi. nagamba nti waman la aba lahu la aba laka yas'am. era ddala omuntu atalina bazadde yali yeeyogerako, oba oyagala oba toyagala ateekwetwa okumanyika, ate bwamenyeka akoowa. faduniya taabun, eduniya n'obulamu bwayo n'ebitambula muyo emenya bweto bwefaanagana. olina okulaba nga bano batabani baffe bakedde nnyo kubeera nga babeera mu beene zifaanako bwezito. olaba abaana abato masakini ng'ebakedde, bawala bato n'afuna omusajja n'afumbirwa n'etandika okumukuba okuva ku olwo, n'okasanga kanyabo nga kakanduse, edduniya ekasika. hadhihi hiya dduniya. duniya bwetu bwefaanagana ejja kukandula. osanga omuntu omukulu naye ng'emusise nga naye agyeko okukola siraje, otuula bwoti noga ti naye duniya mata raha. omuntu anaafuna ddikko ku kalembereza, wallahi alladhi la ilaha ghayruh, okanoonya ne kakola katya ne kabula. ekyokubiri addiinu sahab, addiinu sahab. baganda bange banyinaze, abavubuka abato nammwe abantu abakuze n'abakadde, eddiini ekaluba. okola obusiraamu kukola kutya? okola obusiraamu kukaluba okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwaba abugondeza, naye obusiraamu bukaluba. inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah yagamba omubaka we n'amugamba nti ngenda kuzzaako ekigambo naye kizito. obusiraamu buzitowa, tebwagonderako bakulembera, aye tebujja kugondera ffe baliwo, ate n'abanajja oluvannyuma lwaffe tebajja busanga nga bwangu. yujibuni, kinsanyusa ekigambo ky'aba banu Israil kye bagamba Musa. bamugamba nti udhina min qabli an ta'tiyana, tubadde mu kusoomoozebwa okw'ekika ekya waggulu nga tonnajja gye tuli. Allah yali yabagezesa ne Firawuna, yudhabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum, ng'abakolako ebigambo ebinene, ne babeera mu mbeera eyeegomba nti oba balifunako obuweerero. luli kyolunaku nga bafunyeko obuweerero. Allah bw'asindika Musa bilwahyi, najja faja'ala yad'uuhum ila tawhidillah, n'atandika okubasomesa n'okubakoowola okumanya Allah n'okumwawula.
ate omusajja n'abewerera buto agati la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum fi judhu'i an-nakhli nabaga nti wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa mumukoze eki aya kati mumumvuddeko kati mugabi mugenda mukkiriza katonda wa Musa kati nze munvuddeko kale bwe mba mbadde mutwala nti bya muzannyo kati nkyusizaamu enkola ngenda kubatemako nga ntemako ddyo nentema n'okugulu okwa kkono bwe ntema omukono ogwa kkono nga ntema okugulu okwa ddyo gwe nsobodde okubamba mu sitensoni nja kumuwanika awo mujja kumanya ani alina amaanyi sajira bagamba nti wa min ba'di ma ji'tana kate n'oluvannyuma lw'okubeera nga tufuuse basiraamu tukukkiriza aye tugenda kwongera kubonaabona bizibu olabanga embeera era n'ey'obukkiriza naye bakola etya naye getandise kubanyiga nasalu llah alafu walafiya obusiraamu buzibu abantu bwe basiramuka e Makka bwakomekkereza nga bw'oba osiramuse eidha oluzinga obulamu bwo kam kutila bameka abattibwa fil ahdi al-makki olw'okubeera nti basiramuse kusiramuka kwabwe kyalinga kutegeeza ku luzinga bulamu abasobolanga okuwonawo nga kitegeeza kwekweka kyategeezanga kwekweka kubeera ku busiraamu nga kitegeeza kola kutya nga kitegeeza kwekweka abaala okwekweka kwabalemereranga kyategeezanga kuwaŋŋanguka ng'oteekeddwa kuva Makka onoonye gy'olaga ewalala okuwaŋŋanguka kwategeezanga kuleka mabega mukyalawo kwategeezanga kuleka mabega baana bo kyategeezanga kuleka mabega bazadde bo n'otambula otyo saate kyategeezanga kuleka byanfuna byo maaliyo n'otambula otyo kullu dhalik ebyo byonna biraga bukaluubirivu bwa buki bukaluubirivu bwa busira oluvannyuma lw'emyaka 14 abantu bali e Madiina mbubafunyeko obuweerero oba oliawo ati Allah najja abateekamu ibaada enzibu ey'okwerwanako ya qital udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu kati mbakkiriza kati sawa yakwerwanako kyabasindikamu kitegeeza kulekayo bulamu yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun kyabasindikamu kitegeeza kuleka bakyala baabwe nga bamulekwa bannamwandu abaana baabwe naye nga tewaliwo buddu wabula kutiba alaikum alqital wa huwa kuruhun lakum kyabuwaze teriyo kweyagalira nti ayagadde agende atayagadde takola atya olina kugenda otuuka eyo embeera nenyinyiitira ng'olaba kutwala noyagala okudduka bw'okyukira ku bukongo ku businziiro byo bakutte adduka bamutte nywererayo bakutemeka ensingo yo al-Islam saab obusiraamu bwe butyo bwe bwali era bwe buli buzibu
budduka ekiseera nga bulina mughuriyat, nga bulina ebirabankanya n'ebisoomooza nga bikusika okubukujjako, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala kukakasa kubeera nga wakati mu bisoomooza Allah ayagala kusigala nga gwe obuliko. Kibuga muwangalira kyonna abakazi bayita bwerere. Ate ye Allah ayagala obeere nga weebikkiridde. Wawangalira abantu bonna bali ala alfujur, ekyoyolefu mu bwonoonefu. Ate gwe Allah subhanahu wa ta'ala ayagala obeere ku taa, kumugondera. Abantu bwe bityo bwe bifaanagana. Kati obeera mu kiseera nga okusoomoozebwa ku busiraamu kuzibu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyavaga ati yati ala nnasi zaman, omulembe gujja kutuuka gy'oli gwe nga alqabidu ala diinihi, ng'omuntu okwekwata ku ddiini yo noga ati nedda nja kusigala nga ndi ku kino, eno ye ddiini yange, gano ge mazima, buno bwe busiraamu, eno embeera Allah gy'ajagala mbeereko, ng'okubikwata kalqabid ala aljamra, nga obikwata n'owulira nga akutte eryanda ly'omuliro mu ngalo. Fama baaluka man jamaa baina al-amrayn, olaba otya ate agasse wakati w'ebibiri, agasse wakati w'obuzibu bw'edduniya emutwala ate n'obuzibu bwaki, n'obuzibu bw'eddiini ye. Obulamu bufaanagana butya obwo? La shakka bukaluba, la shakka shi'ta am abait, obulamu obufaanako bwe buto bukola butya? Bukaluba. Saasira abalenzi abato nga bwe bato bafaanagana baina ad-dunya, bali wakati w'edduniya n'okusoomoozebwa kwayo n'obujiji bwayo, ate ne babeera wakati w'eddiini n'okusoomoozebwa kwayo. Aqulu lakum barakallahu fikum, eddiini efaanagana bwetyo n'ensi efaanaganako bwetyo, yeetaagamu at-taawun, yeetaagamu okuyambagana, okubeera ng'omuntu ayita muyo. Embeera eyo yeetaagamu okuyambagana, omuntu okubeera nga ayita mu mbeera eyo. Hatha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tunulya omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'abuuza, ng'emutwala, ng'awulira bimukabiridde, naye n'agati mayu uwini, ani ampambaatira, ani annyambako, hatta uballigha risalata rabbi, oba olyawo nsobole okutuusa obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yampa, nsobole obutuusa eri abo gye byansindika. Mayu uwini, ani annyambako. Nga Rasulullah yabhatha ala mu'inin, ng'omubaka wa Allah anoonya amuyambako okusobola okubeera nga atuukiriza kino. Wa qablahu, olubereberye lwe tunuulira Musa ng'asaba Allah kati byontikka nga bulira bizitowa, namuga ati waj'al li waziran min ahli, Allah wange mpaaya ani agenda okunyamba ku bino. Almasuliya, obuvunaanyizibwa bunene, buzibu, tebwetikkika. Ya nansi, baganda bange, bannyinaze, bavubuka, abantu abakulu, embeera yeetaagamu okuyambagana. Kyova olabanga Allah okugamba mu suratul asri, yaga nti illa alladhina amanu wa amilu salihat, yaga nti watawasaw, bateekeddwa okubeera nga bakulu balaamiragana, olinako akulaamira, olinako akubiriza kuki, watawasaw bilhaqi, aga nti Abubakar nedda wadde bikutwala naye nywera gwaluge mazima, tugume.
nywera gano ge mazima. Al-abdu yahtaj ila man yusabbiruhu, omuntu yeetaaga eri oyo amukubiriza okunywerera ku mazima. Emabega waliyo ekyafaayo kyaba ashabu al-ukhdud, abo abasimibwa ebinnya, kirimu okutuuka nga omwana anyweza nnyina nga todda mabega, bwe kiba muliro tugugwemu, todda mabega. Okunywera ku mazima kizibuwala okukikola obwomu, kizibuwala okukikola obwomu. Weetaagako man yu'inuk, weetaagako agenda okukuyambako, weetaagako ani agenda okukuyambako. Wa min huna, mu mbeera eno bw'abeera ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, Allah ayagala buli omu okubiriza munno agumiikirize agondere Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ayagala omuntu abeereko munno amukubiriza agumiikirize aleme kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ayagala omuntu abeereko munne amunyweza wakati mu kusoomoozebwa kw'ensi, akugambe nti ya ayuha alladhina amanu sbiru wasabiru warabitu. Isbir, gwe wenyini gumiikiriza, wasabiru, ate baako gamba munno ti muganda wange nywera, toseeseetuka nno. Bino byetaagamu okunywera n'okugumiikiriza. Togenda eyo gy'ogenda nedda, gy'olaga halak, gy'olaga kuzikirira, togenda. Bebaani abo abakola ebyo? Bebaani abo abakola ebyo? Abantu bemulaba ababasomesa beetaagako ababayamba. Naye sijja boogerako nnyo, muleme kulowooza nti mbagamba kuyamba nze. Naye abantu ababasomesa beetaagako ababakola batya? Ababayamba. Illa aantumuhum, eidha mbayambyeko, naye abo basomesa tebajja kusobola basomesa. Bwe munaaba tembayambyeko, mu mbeera ez'ensi we bakaluubirirwa mu nsi, bano balenzi bato, bano bazakiyu, bano babubakari baana bato, abo bashafiiki, Allahumma okujjako mbayambyeko. Naye okusoomoozebwa kwe basanga kuyinza obalemesa. Mulenzi muto yakawasa omukyala, balina obwana, bali mu muzigo, ate alina okusoma, ate alina okusomesa. Illa antumuhum, okujjako nga mbayambyeko, bayinza obisuulawo bino. Man yu'wini, ani abayambako bano hatta uballigha risalata rabbi. Man yu'wini, ani ayamba ku bantu bano bayimirewo batya mu nsi, ye gyagenda okusomesa atuukeyo atya, ye abasomesa atya, ye yabisomya atya. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yalina abamuyambako abatali bakufukaamirira, wabula abamutunuuliranga obutunuulizi ne bamanya nti alina obwetaavu, ne bamuyambako okubeera nti obwetaavu obwo abuyitamu obwensi n'obwetaavu obwa da'wa, n'asobola okubeera nga abagasa. Amma antum, abataagala kumanya babasomesa bawangaala batya, babeerawo batya, babayita batya mu kusoomoozebwa kw'ensi kuno. Allahu almusta'an. Abo sijja balwako nnyo. Abafumba mmwe, omuntu alina omwami alina omukyala, okuyita mu kusoomoozebwa kw'ensi eno, omuntu yeetaagako omukyala. Abantu bano abasajja be mulaba, bw'oba oli mukyala ng'obeera waka, bwe mbanga muyiseeko mu bibuga, mukozeeyo ku busente, mulabyeko okusoomoozebwa kw'omuntu ng'anoonya sente nga tazifunye. Ate ze mukoze ziba zammwe.
naye era mudde ewaka ng'ova ku mulimu ate n'osaba ez'akameeza, kitegeeza ezammwe zammwe. Naye kemutegedde nti abantu bano basoomoozebwa, beetaagako omukyala azza omuntu. Abasajja beetaagako abakyala abazza abantu ne babakkakkanya wakati mu kusoomooza kwe bayitamu. Adduniya laysa sahalan. Omuntu ajja mu kibuga n'avaamu nga bwe yazze nga tafunyeemu 10, naye nadda ewaka n'omutwalo ng'agwewoze ku munne, nakati mpa omutwalo gonzireeka tunaalaba enkya. Mutegeera embeera eri mu nsi. Omwami we bwajja najja n'omutwalo bulijjo ng'ajja na mitwalo 2. Fahamanin, muli abategeera nti embeera ekyuka ku muntu. Oba muli abo abakanda obukanzi, leeta fe twagala sente tulina kino. Adduniya taabu. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah yatonda omukyala n'amutonda mu kumujja musajja n'amuteerawo Adam lidhiq alhaya, olw'okufundawalizibwa kw'ensi n'obulamu. Omukazi ono apulayinga roolo ki? Liyaskuna ilaiha. Sajja bwadde eri omukyalo ono abeere ng'amutebenkeza amukkakkanye. La takunina, temwongera stress ku stress. Abantu bali stressed. Taaban wallahi ladhi la ilaha ghayru. Abantu taabanin, abantu bali mu kutawaana okw'ekika ekyawaggulu. Naye olwo kijje mu puleyinze okubeera nga mukendeerezaako ku buzita abantu bwe beetisse. Mukyali bakyala oba nammwe muli bizibu. Muli bakyala oba muli bizibu. Mwesunguusula bi adina al asbab, nsonga ntono nnyo ebajja mu mbeera. Ani nga mutebenkevu bwa mwami we? Ani mummwe nga mutebenkevu bwa mwami we? Kiki mukoze? Omuntu yeetaagako omukyala ategeera ensi bwefaanagana. N'abeera ng'omuntu bw'akaluubiriddwa ebweru nga bwadde ewaka afunako obuweerero. Naye omuntu n'akaluubirira ebweru n'atya n'okudda ewuwe. Si kyabasajja, si kyabakazi mwekka. N'abaami abakazi abo nabo balina ebizibu biyitirivu. Nabo basoomoozebwa nga ffe. Abaffe buli alina omukyalo omuyambyeko okuyita mu buzibu obwo bwalimu. Obukaluubirivu bw'ensi nabwo bubatomeranga butukola butya? Bwe bututomera. Naye ddala omusajja aliriddawo ayambyeko ku mukyala we okulabanga embeera at least emukkakanirako. Ani ayambako omukyala we? Omukyala yenna yeetaaga omwami amuyambako okulabanga ayita mu kusoomoozebwa n'obukaluubirivu bw'ensi. Naye ate ffe kye twasinze okukoowa buvunaanyizibwa obwo na mbeera eyo. Toyagala kumanya. Toyagala kumanya ate ali mu maka go. Eddiini eno
mukyala wo bw'atakuyambako kuyo n'obeera birala nga naye ali birala ekaluba nnyo. Eddiini eno omwami bw'atayambako mukyala we kuyo ekaluba nnyo. Naye ate Allah yagamba ffe nti qu anfusakum wa ahlikum naara. Qu anfusakum. Gwolina okuyamba ku mukyala wo olabye bawone batya omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye embeera gye tuwangaaliramu esika buli omu kumuyiwa mu muliro. Oyambye otya ku mwami wo okuwona omuliro gwa Allah? Oyambye otya ku mukyala wo okuwona omuliro gwa Allah? Omuntu yeetaaga, bw'aba muzadde yeetaaga omwana amuyambako. Oyambye otya abazadde bo ku takalifu lhaya? Oyambye otya abazadde bo ku ddiini yaabwe? Omuzadde oyambye otya omwana wo ku kuwona omuliro gwa Allah? Ya bunayya rukam ma'ana wala takun ma'a alkafirin. Mwana wange ozikirira. Oyambye otya abaana bo okubeera nga tebabula na bubuze buli munsi? Muyambye mutya abaana bammwe okubeera nga tebabula na bubuze buli munsi? Muyambye etya mutya ku baana bammwe okweŋŋanga challenges of life, okusomoozebwa kw'ensi, okw'eddiini kuyitirivu n'okwensi kuyitirivu? Muyambye mutya abaana bammwe? Tosobodde kuyamba mwana wo kufumbirwa musajja gw'ayagala, banaku naye baagalana, toyinaayo hiila lukwe lwonna lw'osobola kuluka n'osobola okubayamba ne babeerawo. Obalese ensi ebatwale nga bw'olabe bwemazeewo bonna, bwatyo bwe tubalese. Naye nga ate osobola. Naye endowooza mbi nabutafuumiitiriza. Komaze okusoma ebyange naawe biwedde bitya? Hatha bunuk, ono mwana wo. Omuntu yeetaagako owooluganda, omuntu yeetaagako muganda we, ddala nga bwe bazaaliganwa amuyambeko. Wallahi eddiini egondako mu famire nga mukkaanya ku nkola y'obusiraamu, bigondako byanguwamu. waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Yasaba mwana wa nnyina gati Haruna akhi, Allah njagala Haruna oni muganda wange, huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Mumpe tugende naye nga ffenna tuli ku buvunaanyizibwa bwe bumu. Hadhihi ibada, anoonya man yusharikuhu fi libada fi nubuwa. Yafuna mwana wa kitaawe. Lima la tataawanu maa akhik, lwaki tokolagana ne muganda wo ala alhuda, ku bulungamu? Ye lwaki tokolagana toyambako muganda wo ku kusoomoozebwa kwayitemu okw'ensi? Lwaki muganda wo bw'akusazeewo okukukwatako n'okuyambako ate gwe lwaki osalawo kumukosa? Lwaki okosa muganda wo? Omuntu yeetaaga amuyambako. Wataawanu ala albirri wattaqwa, twetaaga man yu'inuna, ani agenda okutuyambako ala albirri
kukuyisa obulungi n'okukola obulungi mu nsi muno. Saate waliwo omuntu yeetaaga man yu'inuhu ani amuyambako ala taqwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Amrani ithnani, songa bbiri. Albir, okola obulungi, kwetaaga ila man yu'inuk, kwetaaga ani akuyambako. Attaqwa, okutya Allah, kukwetaaza ani akuyambako. Wal abdu yahtaju ila sahib, toyina wa luganda neweetaagayo mukwano gwo. Ma aana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-amrani, ku nsonga bbiri omubaka teyayambibwa muntu yenna kama aanahu zawjatuhu Khadija, nga mukyala we Khadija bwe yamuyamba. Value yamuyamba mu ddiini ye mu kiseera bwe yafuna faza okutya okw'ekika kya waggulu, bidayata nubuwa, yakomawo waka nga bamunyize, embeera gyatuuseemu tegirabako mu bulamu bwe, n'akomawo ng'atidde. Agamba mukyala we, mbikkirira nfunye okusomoozebwa. Obadde ki? Angati mutuufu embeera gye nfunye. Ye yamunoonyeza ani anaayogerako naye amuzze, n'amutwala ewa kojjaawe Waraka ibn Nawfal. Yogerako ne mutabani wo ng'alabika afunye okusomoozebwa mu nsi. Azza mukwano gwe munne asobole okuyita mu kusomoozebwa kwayimu. Teyakoma okwo, ye yalina mwaka sente naye nga omwami embeera yeeyo. Ezammwe niye olunaku lumu Aisha aba alaga nnyo obwagazi, nakitwala tugende n'obwebbeeyi. Nakati ya Rasulullah, va ku Khadija, yafa mukadde, yatukana okugamba nti ow'ekibuna ekimyufu, ekitegeeza ati amannyo gonna gamuva mu kamwa n'asigaja kibuno. Kati tebeekera n'embyuti n'ekijuujulu, Katonda kyakuwadde muto, ate naawe bw'oba oyogera ogamba nti nze nsinga okwagalwa gy'oli. Kakati ate buli kaseera Khadija. Mpaka yamugamba nti ma abdalani Allahu khayran minha, Allah tampanyisizanga asinga Khadija. Ndeka naawe toddangayo kubyogera, tomusinga, omufumuveeko. Naye yamugamba nti laqad nafaatni bimaliha, oyo mukazi yambeererawo ne sente ze. Nafaatni bimaliha, yangasa ne sente ze. Hina haramani nnaasu amwalahum, mu kiseera abantu nga teri yampa sente ye. Gwe mwami wo ne bwabeera bulijjo azikuwa n'ofaana naye toyinza kujja no gati omwami wange alabika n'okusoomoozebwa. Ninaye 10 liirino lituyise wano we tuli nga titwakowaaga yaayi ati mwagakoowa ate gye mubeera. Yesaba yaayi mwabakoowa naye ate temuvuddeeyo. Nafaatni bimaliha, yangasa ne sente ze mu kiseera nga sirina nga teri yampa. Ono mukazi ma aana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sahibai, teriyo yayamba mubaka sallallahu alaihi wasallam nga mukwano gwe ate mukoddomiwe. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tiyabeeranga na bwetaavu mukoddomiwe n'amanya okujjako nga mukoddomiwe gati owakasenta. Naye mmwe abaana bammwe bali gye bagenze, naye tosobola kuyita mukoddomiro mugati owange muli mutya. Obamanyi bato bwe batyo tebalina masakini baguluba, gw'otudde ku ssente. Kati Abubakar jangu obukadde obwo bubiri mugende mubwegase, munno tomugamba ati wabadde eno, wabula lwona olyagala oyita muwalawo kwata mugenda era amale asitame kubba.
sente taata siye yakuwa. Ola bwayamba ku mwana we gyali basobole okubeerawo bayimirirewo. Ate ku ddiini ye gwe yabeeranga ku lusegere wano, ombaka alina gwe yeewuunaganya naye ku ddiini ye. Tukoze tutya? Omar ibn al-Khattab bw'atyo bw'afaanagana. Man yu'inuka ala diinika hal laka saahibun, olina ow'omukwano nga yu'inuka akuyambako. Bw'olina mukwano gwo gw'oyambako n'omanya nti Ismaila ennaku zino nedda batwalenga mu buli wiiki njagala kuwanga Ismaila, olunaku olwokusatu nja bakuliranga ekiro y'ennyama. Nowangala nakabaale munaku niye kino ya akhil karim okisobola. Lima la tu'inuuna ba'dukum ba'da, lwaki muyambako bannamu? إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله يامبو مutwe banga lyamalanga mutwona alowooza ku banne. Bakadde baffe baatemanga ettooke, laga ettooke liiryo mulitwale wa fulani. Ne wayita omwezi n'olabanga batemye ettooke ddala, era mulitwale wa fulani. Amma nahanu naye ensi gyekoma okwongera okuvaamu baraka, ebireeta baraka muyo byeyongera bungi. Man tu'in, ani gwoyamba mu kuyita mu kusomoozebwa kw'ensi? Ani gwoyamba gwe? Ani gwoyamba? Lwaki olinda omunaku gw'omanyi mukwano gwo? Lwaki omulinda amale kukusaba? Lwaki amala kukusaba? Dunia nzibu baganda bange, okujjako nga tuyambaganye muyo. Eddiini nzibu baganda bange, okujjako nga tuyambaganye kuyo. Biyinza okutulema okuggusa. Omuntu yeetaagako saahibu, yeetaagako ow'omukwano amuyamba mu ntambula ey'omu nsi. Omuntu yeetaagako ow'omukwano amuyamba mu kutambuza n'okuyimirizaawo eddiini ye. Ebyo tubikomya.